Uganda yange kweyitira mama kweyitira kirabo kyange atoba balala bali ku nkalajje zennyini mayinja ddungu otusi balabanda bakuki naye ng'obasanga nabo bawaana nange kankuwaaneko Uganda balala temuli mwe makula kwagala Uganda yange kweyitira mama kweyitira kirabo kyange kweyitira nnyabo atoba balala bali ku nkalajje zennyini mayinja ddungu otusi balabanda bakuki naye ng'obasanga nabo bawaana nange leka nkuwaaneko Uganda Bungereza yakweyitira kula Uganda kula lya Afrika Uganda esinga Bulaya esinga Amerika Asia biwero amataba we gajja ne gabakulubya musisina bagoyagoya bali n'emitawaana ng'egyo w'ensimye togirina Uganda kwagala Uganda yange kweyitira mama kweyitira kirabo kyange kweyitira nnyabo atoba balala bali ku nkalajje zennyini mayinja ddungu otusi balabanda bakuki naye ng'obasanga nabo bawaana nange leka nkuwaaneko Uganda kweyitira taata kweyitira kirabo kyange kweyitira ddadi atoba balala bali ku nkalajje zennyini mayinja ddungu otusi balabanda bakuki naye ng'obasanga nabo bawaana nange leka nkuwaaneko Uganda ekigambo ekyo kinyuma ffenna kyetutaaga oli waddembe Katonda yalaga oli waddembe Katonda yalituwa gavumenti teyinza kutuwa ddembe lya buntu kubanga tuzaalibwa nalyo era ne balikuuma lireme kutyoboolebwa oli kabwenjumbira baffe oli mataga membazzi gegamwate ne gagizaabo ye magulu nnyondo yeggulu ddene yoyo n'antalinnya mu katebe empalaba mutaddibwamu Saabalongo takuwa mugongo manya gange nze Betina Namukasa mikwano gyange abalungi abawagizi bange mwenna nyongera okubakoowoola mikwano muje mwagire daddi wange ennaku z'omwezi 11 omwezi guno gwennyini ku Sande nno yennyini mujje tumwagire mujje tumusiime ng'akyali mulamu bingi byakoze mikwano ng'atubuuliridde naddala emiti emito atubuuliridde okuyita mu nnyimba ezo z'awandiise mazima labayo bw'awaanya Obuganda mujje tumwebaze mikwano mujje tumwebaze era nze kye ngenda okukola mikwano gyange abasooka 10 okujja ku Serena mbasasulidde miliyoni yange yino wano abasooka oba bakyala oba baami oba baana 10 abanasooka okujja mbasasulidde ticket era that business so mujje abalungi mujje tusiime daddi ng'akyali mulamu ffe tetulina kyakumuwa tekiriiwo okujjako okwebaza obwebaza nsaba Mukama Katonda kibeeremu ate abakulemberemu nga mujje mu bungi kintu kibeere omwami Paul Saka Saka omusime Paul Saka kawaji
abanje gwanga mwali mwawangalidde mwakunkumulidde ebyomuwendo ye yampandikira akayimba kano mwana wange omuwala kusibula ogenda ofunde kusibula nina essanyu naye nnumwa olw'omukwano gwaffe senkuzaala era ndi mama wo naye oli mama wange naawe ogenze n'essanyu sonoleka ekiwubaalo eraba yagala omwami wo muwe ekitiibwa kye towulwa emirembe baagala ekitiibwa kye banyooma nkubuliridde nemulimulinene tewawalikakakana omwami ye mukama wo nsaba omugondera ofune emirembe kuba situla kawunga yeffe abeddira engabi ensamba bazzukulu bansamba lubega lukonge yeffe abasambaganyi abazira ennyo tweddira ngabi terengesa obunda gyali jjajjaffe ensamba fejje tusibuka wulira n'omubala kalikutanda ne kakutwala mu bengabi abasambaganyi njogedde okuva aba mu February mbadde njogera naye ebigambo bikyaganya okunzigwamu era kanjogere mbalamusiza bassebo ne bannyabo bannamawulire mbalamusiza nnyo erinnya lyange lyerio nze Paul Saka ennaku zino zaali nnyingi bwe twatandikira okwogera ku bintu bino zigenze zitufundako ne zitufundako katuli ku lunaku leero olunaku lwa Tuesday Sunday ekintu etukyabya ndi musanyufu okuba tutuuse wetutuuse ngenda kujaguza emyaka 33 egy'okuweereza nga mpita mu kuwandiika ennyimba ekisinga okunsanyusa nti mbadde muwandiisi era nkyali muwandiisi wa nnyimba z'amasomero kyekintu ekyatandika nga kinafu wabula oga ennyimba yateeza kyez'amasomero ziyimbibwa ki baana olabedde nga ebintu bijja kuba bya kizembe biri awo bya kijega naye Katonda anyambye ebintu ne byalinga ebyekijega bifuuse ensonga y'amaanyi bwetulabye nti bivaamu abantu ne bayimba ebintu ebyaddala Betina n'ayimba Rema n'ayimba Nanjego n'ayimba bonna ne bayimba tulabye nga kibeera ky'amaanyi n'okuba nti zirinnye eddala ziziri ku radio ziziri ku ma-TV ab'ebweru bazeetaaga kinkoze bulungi ono okujaguza kubadde kunsaanira okujaguza emyaka 33 naye gyennyini si mitono mwesabire nnyo mugiweze mu abatannagiweza naye nze ngikozeemu mirimu nenjiryamu ebinyeebwa nenjikolamu ebintu byange byenjaba gikolamu myaka 33 ate nkyali wano nkuba bulatti nenga omulwadde alwalidde ku kijja kwegamba mpulira bulungi mwebale kujja enteekateeka ziringa bwe zaali tugenda kubeera ku Serena nga 11 June kigenda kuba kiyitirivu abayimbi gye bali benayimbisaako nga kati bayimba kuyimba kwabwe babandeetera kimu kya 10 ate n'abayimbi abalala benkyayimbisa bemulinamu Amaddu Buddo SS begenda okusooka okukubira ekintu mu kibuga abantu bagenda nti abaana be bano ddala nga babalaba amaaso ku maaso n'abalala Kisoga bajje bayimbe St. Juliana bajje bayimbe Kisugu bajje bayimbe amasomero mangi kijja gamalayo bijja kuba bintu birungi era nyongera kuyita buyisi bantu nti buli omu gyali essaawa etuuse obudde buzize ku bunnaabwo sente zino muzaawule bulungi ezigenda okugula nakati muziteeke zokka naye ezijja okusasula table ezo muzaawulire ate mutandike ku budde buno abadde tannagigula table gigule kati gigule mu kiti bwe kiti tebazikumalaako naye ekirala yamba Paul Saka nsaanira okugula table nojja nonjagulizaako ekintu kino kyenjogera situndha byansogerera bintu bitaliiwo abantu Uganda bagizigiza atunda ebintu ebitaliiyo nayogera ekintu tunga tubitege oba naye kino kyenjogera kaaga Katonda muggu nikikoleredde eggwanga lino ndibanja abantu mwe abanyumide ennyimba zange mbabanja ebyaddala naye ate sibabanja mbabanja mu mukwano sibabanja ga Land Road nkyogera akubanja noloza Land Road w'omutawaana nze no naye nkubanjiza mu mukwano kati naye bannaaye tubeko kye tuzaayo bambi mukomyewo nange mpulire bulungi bambi nange mpulire bulungi kijjako kinkola bulungi Ssaabasajja yansiima nammwe abantu ba Ssaabasajja
n'abantu ba Uganda bonna nammwe mujje musiime nange ngenda basiima n'ebigenda okubeera ku stage mugenda kulaba ekintu kye mutalabangako mujje genda munjasimula bugolo mazima ga Katonda nolwekyo mpulira bulungi oba nyongereko kyekirala naye nga mpulira bulungi nokuba nti ntudde mu baana bano kinsanyusa nnyo abaana bano Katonda abawadde obulamu ate n'abawa amagezi ate n'abawa okukola bye bakola nga babikola bulungi kyovudde ogye ne batulwana omanyi omwana ate wasoma ebintu ne bimulema era abatasobodde kujja mwebale nnyo okubeera baana mmwe nga mukola bulungi abafumbira mwebale kufumbira baami bammwe mwebale kwerabirira bulungi mwebale kujja ne muneegattako ne tutambulira wamu abategesi bwe tuli mu kintu kino bannange mbasiima nnyo mmwe mwenna muli bategesi ate waliwo n'abategesi era abalala ate bwe twatandika edda nga tutandika ekyo kino n'okukiconsivinga mbirowoozo muwala wange ate nga mama wange Sikubuga Diana muganda wange director David Mungwe atudde wali ndabawo wano Shakira ndabawo Joshua Steke twetaze Trudy wali atudde bulungi ne Miki gwe tuyita Michael Mayiga ndoze ne wali tiimu y'amaanyi ate nga ntonotono bweki naye bagamba akamya akatono okanyomera mitala wa mugga kino ekintu kinatuukira ku ntikkolo mujokakaza nti baali bategesi balungi bannamawulire mbasiima nnyo mmwe okuba twasimbula ekigere temuwekanyiza temubuzeewo bane mubadde mu buli kintu kyonna ate nga muripotinga ebintu ebingi nga temukookerako mukonda omanyi munamawulenzi okugjako ebigambo n'agenda kukookerako ekigambo eky'omutawaana ennyo osi nakusako ekyobufuzi ekyakola ne kiwola nani kugundi ne gundi owagiraani kakati nolaba nga akuteeka butesi mitawaana osi kyegiba gyakulese naye mwe bannamawulire mmwe mubadde balungi nnyo temumbuuziza bibuuzo bigera kumpabya bigera kuntabulatabula nansi eno mwebale nnyo bane mwebalire ddala ekyo mukikole kunze ne kubala mukikole nga bwe nze Muwanguzi Moses Musasizi mutabani wa Mr. Saka omukulu nze Nanyondo Melody Saka nze Samanda Nathan Saka nze Sendaula Paul Saka nga tuli nga taata kyakola naffe tuyimba tuli bayimbi ate tuwandiika n'ennyimba nze mpandiika ennyimba ntendeka Buddo Secondary School naffe newaka ng'abaana tulina group tuyimba bagitaza Fam Uganda tukola music waffe kyetunyumirwa because taata yakituteekamu ate naffe kyetukulidde music environment gyetukuliddemu kati nga concert esembedde tulina ennaku ntono nnyo era tuzereeti tubadde mu studio nga tufumbirayo taata akantu naye tukoola abantu bannaaye mujje mubeerewo tucelebratinge taata emyaka 33 mwazaalidde abaana ffenna tewali asuusa myaka 33 tewali aweza myaka 33 tuffe wali abasigaddeyo tetujja babala tetujja manjiko naye nga tuwera tetumanyi tuliyo abaana bangi abagenda okuyimba tugenda kuyimba nga famire tugenda presentinga tetugenda sosotera wano agawo tulaba tugenda okuyimba ku Serena nino tuyinza bayimbira mu buyimbizi akapera akolimba olumu netuyimbe nkwagala Uganda Muyimbe nkwagala owe bamutuyimbidde muyimbe lulasirise teyijusa ogambe tuyine ezammwe tuyine ezaffe zemuyimba endala zonna baziyimbye okay tuyimbe mbagala Mwanjika nnyo mikwano gyange nga nzizo bayamba muone ne munninnyirira mmwe baana bange nze omutonzi wammwe ne mumbonyabonya okuva obwekiro n'okukeesa obudde ne munnyambula mwanswaza mwankuba naye kale mbaagala ne munnywesa omwenge gw'ababi n'okufa ng'omubbi bwe mwanziika mu ntaana nazuukira temubula mbaagala I was feeling your voices inside my heart. mbalamusiza
mwenna abali wano nga omukyalo ono Diana bw'ababuulidde amannya nze Mesach Semakula nange ndi musanyufu okwegatta ku ttiimu kunga okulaba nga tuwagira n'okusiima mukulu Saka. Bingi bimwogeddwako era bingi mubimanyi kuba bangi baali beebuuza who is Saka naye ndowooza ebyogeddwa bimala. Saka ye musajja omuwandiisi w'ennyimba ez'amasomero ezikyasinze ezasinga ezikyasinga era ezirisinga kubanga tunoonyeza ani addawo awo akyakoze eki akyabuze asengeko ebigambo eby'ensonga ebirungi ate ebitakaddiwa kuba ennyimba tuziwandiika bulijjo ne lunyuma omwezi gumu nga lwanyuma nnyo omwezi gumu naye ne lugaana okuwangaalayo. Naye oluyimba bwe zibanga ennyimba abakyala bano n'abaami ze baayimba zaayimbibwa mu 1991 nze nali nkola P7 yange kati bwe kibeeranga ennyimba ezo zikyali mpoomu mu matu g'abantu paka kati mwami Saka wanjawulo. Ebiseera ebisinga tetulaba nnyo bantu nti banjawulo nga bakyali balamu, bamala kuvaawo ne tulyoka tumanya nti baaki nti banjawulo. Naye kati bwe tufunye omukisa nti mwami Saka Katonda akyatumwaziseemu, badde nsaba bannayuganda tujje tumuwagire tumusiime, naye amanye nti kye yakola abantu baakikola ki. Kibi nnyo okwogera ebigambo bino bye twogera ng'omuntu amaze kufa takyabiwulira. So it is better ne tubyogera ng'awulira. Abamuwa omutwalo ne mugumuwa nga akyasobola okugukwata zaani ogenda okumuziika mu matiribona ga keesi n'ebigenderako. Ebyo tebiba tebinyuma. Kale tumusanyuse ng'akyali mulamu, tubeerewo. Njagala okwebaza abakulu aba ssenti bali ku ddembe. Mwatuvuga nnyo speed by then. Mitala Maria yatufuukira ekizibu ebiseera ebyo ffe abaana abalinga basoma abato mu kuyimba nga be baabo. Ffe twali ekiraawo Mitala Maria n'ejja okusamba omupiira ne bajja ne gundi eki costas oba nga nnya nga buli costa erimu ttiimu y'omupiira eyambadde jaze endala n'engatto. Ffe abasambi abaffe tebalina nangatto, buli omu alina omupiira ne badduka mu kisaawe awo. Kati tugenda okugira nga batukubye dda, mugenda ogenda musaawe nga Mitala Maria yabakubye dda. Mubijjukira nti mwabikolanga, mwatukanga nnyo ekiraawo. So Mitala Maria kintu kyanjawulo, era bw'owulira nti Mitala Maria yali alisomero ery'enjawulo. Mwebale kwekuumira wamu ate mwebale kukkiriza kutambula na mwami Saka. Abantu abamu wandibadde osanga nga beekwasa, lwaki akola bw'ati, lwaki akola bw'ati, lwaki akola bw'ati. Ndowooza agwanidde okuba nti akikola. Ndowooza agwanidde okuba nga akikola, mwebale kumuwerekerako. Era nze mpunzika ngamba nsaba bannayuganda nti mujje tusiime mwami Saka ono. Nze yajja n'ansaba okuddamu oluyimba olwo lwe mwayimba ne mugamba onzise luyimba olwo nga lwanyuma nnyo nga lwanyuma nnyo abantu banaagamba batya. Ningezaako okuteekawo akawaayiro nga ndowooza oba kanaamulemesa. Ne mugamba olina okuyita ab'amawulire bamanye nti gwe oŋŋambye, bantu baleme kugamba nti Isaaki ennyimba zamuweddeko atandise okugira. Nga ndowooza mwami Saka agenda kimbaaliawo nga mwami Semakula ab'amawulire noloza saabafunye nabafunye mu mpolampola nabafunye, era njagala bajje babeerewo ekyo nkyogere bakitegeere. Nembulwa ekinzizaako ekirala ne tugezaako kye twagezaako, kansubire tetwabaswaza bannange ekyavaamu. Kale ekyo Mukama akitwongereremu omukisa, era ku lunaku olwo mwami Saka aveeyo nga musanyufu bannayuganda kye. Mwami Saka tubabulireko ku nnyimba ze wakawandiika zonna wamu ziri mmeka? Ennyimba ze nakawandiika sizimanyi muwendo gwazo n'amannya ganva mu mutwe naye nga nnyingi. Ennyimba 10 naluweza nentususana mu myaka 33 oba okola kiki, myaka mingi egyo. Nnyimba eziwera 10 naziweza nenzisussaamu
nyingi mu bwengula olwo ennyimba zange nyingi zesisobola kutegeera omuwendo gwazo kyekyo ab'emitalamaliya bagamba ennyimba 10 kati you can imagine. Okay, byebyo baba ab'emitalamaliya baweze 10 olwo ab'ebuddo tetumanyi. Tweyanza nnyo abaze mu press conference eno. Nze kyensaba ab'amasomero bonna gye bali buli wa ssomero gyali kijja kuba kya buswavu nnyo mwami Saka obutajuza Serena. Buli wa ssomero gyali naddala lye yali akoleddeko kino kibakakateko mumekinge sure nti kiteekebwawo oba headmaster yagulira abaana be oba bazadde be bagulira abaana kubanga be ba customers be abasookerwako ab'amasomero nga buli omu bw'abeera nti Mesach nti eggwe gundi ye eriruddawa nti nze amaanyi gaye gandi mu basuubuzi oba gandi mu bano okitegedde kakati mwami Saka amaanyi ga ingini ye esooka erimu mu ab'amasomero nkubiriza abakulu b'amasomero mwenna gye muli n'abakulira entertainment mwenna mu masomero gye muli kijja kuba kya buswavu nyera tujja kubageya nnyo nga mwami Saka tajuzizza Serena Hotel. Tugenda kubageya nnyo ab'amasomero. Okay, waliwo akayimba ka Pastor Bugembe kagamba nti saagala kuswala. Akayimba ako nkaweereza mwami Saka. Banna ab'amasomero mwami Saka tayagala kuswala. Mumuleke amalirize bulungi. Bambi. Wamma si bambi. Naye omutabi gwajja bwe guti, gwe mulembe omutabi gwajja bwe guti, gwatebuka abalabe si batendera, n'okusobola oba kujaliwo wano, kulwanyisa Fugabbi eyo mu nsiko, anti mutabani wa Kaguta yakulembera oluwenda n'abaana ba Kintu ne bamwegattako, ku lwa Kabaka waabwe yali omuto ddala. Nabomulembe guno obwakabaka buba bwaffe bw'abakopi ffe tulwana bakuba emmundu emyaka gyawera 5 ddu banoonyeza Uganda eddembe ly'olaba beeriira nga muddo mazima laba bikutabya miti ssebo nga bye balya ne balwana olutalo nga bwe battibwa te bwe batta enseekula mirambo. Stella gwe wasomera wa? Naye olowooza nze nasoma nze nayimba nze nayimbirako ebuddo siyinza kuga nasomerako ebuddo wadde kale n'ebirala nabikola naye okusinga nagenda nze alimba misana weebuti nga n'enkuba teriiyo nze kyanoonyesa buddo Baflavia bano bayimba emitima gya Buganda emitima gy'Abaganda gyatereera saddamu kutegeera neŋŋamba maama wemba muwagala nsome tugende ebuddawo nja kukola buli ekibasanyusa nayiiya nnyo naye era nga omanyi wallet wise nakisobola kwekyesi the busiest years naye nzito nnyonnyola era natuuka nnoonya ababudraka batuulawa oba Buddo Dramatic Club bayimbirawo abakolerawo rehearsals ng'obudde bw'emmere buvuga nsibitegeera nnoonya room ki eya rehearsals kuba nze kwe kwali okuyayana kwange kutuuka Buddo nnyimbe Buddo Senior Secondary School nabeerayo emyaka 2 senior 5 na 6 naye wadde gyali egyo gwe kyobamanya nze nayimba. Balamusizaako mwenna erinnya Namuli Hadija mbadde muyizi wa Mr. Saka kuva 2005 paka 2010 paka kati kubanga nkya nayimba Lukeberwa e Buddo Secondary School. Mutebi oli mpologoma gwe nannyini mu Kabaka oli Lukeberwa muzzukulu wa Mutesa Mwaganecha ayibene yegwe mutabani wa Luwangula Mutesa tukulaba ne tusanyuka katukole n'obuwangwa tubulwanirire ku mulembe gw'omuwenda. Paka kati nkyakola ne Mr. Saka era wabaako eddoboozi lyayagala mbaakinge mu luyimba olumu oba olulala ampita ne tukola naye. Mbayita mwenna ku Sunday eno mujje muwagire taata wange.
Amannya nze Saz Josephine. Nze ndi musawo. Omusawo omuzungu si Muganda. Kaakati nze nayimba. Nali e Buddo kuva senior 1 paka senior 6 2001 paka 2006. Nange nali mu video yemu ne Flavia omulembe omutebi. Noza luli eri nali shayimu kati nkuze. Sirina nnyo nsonyi nga luli. Era nange ennyimba ze yalimu ze nalimu kubanga ebyo ebiseera we twatandikira video bwe zityo 2004 5 6 kati